nga bwe nyiga record bwolira oli mukuzanya filimu nate ne byokolera oli kamera kisanyira nze director nza awandika nza akola ki bwe natuza kamera ku meza bwendi nenziruka mangu bwe natukanga mu kamera nga newamu obudde so si kutuuka wali n'otandikirawo kubanga mu firimu eyo nali ngenda kuwolera ku muntu oyo yasse bazadde bange olw'okuba anywedde ebiragalalagala kati mulimu kapaati ke nasalawo ne ŋŋamba nayo natatya bazadde baffe kangende muwolereko ke natandikirako kennyini neetega kamera nenziruka mu maaso gaayo nensooka nyingira mu mbeera nensonda obusungu n'oyinga gyota kalakita ekigambo kyenjukira kye nayogera mu firimu esooka bakita I must revenge kati kamera jukira ngitaddeko bwe nadduka ne ŋŋamba I must revenge nentambula nenjifuluma neŋŋenda nenzijjako kati bwentyo bwe najjanga nkola pati oli mukumuvubuka kola ye program tugamba ntandika katikati because now is the time ebigambo bijjo byetwogera era abantu bibawulira byemu basajja bannaffe bateeka mu nkola bimu bakyala banno bibateeka mu nkola omwami teyalina kyeyalina sitolo gyulidde amulooza byakugereesa naye tiwesti ngagambye mumanyiddeko akabange mabegeeri okulaba nga ebintu byajja bivuga obituusa wano bitwala mu maaso tugikola mu bufunze tugimaze yonna eri awo naye tewali agenda gitemaatema sirina wadde ki ekikumi era saagala obuyimba bwe twakwata nga waliwo ntu twafumbanga emmere buli omu yalyanga waabwe jangu olidde akakomando weerodinge bulungi kati ebweggwa sirina ssente agenda ogitemaatema natama emitwalo aga naye bannange emitwalo 3 ngenda gajjamu owabuliddwa nemeka bisatu ebiri nensooka mbeera ne buteepu bwange firimu njirina ngambulira nemmala emyezi egiweranga 3 nepaka obwongo wewaŋŋamba naye senga we yakuwera sente zisoma ku yunivasite tasobola kukuwa sente ezo senga nga muyisaamu ekirowoozo kyanti lunaku lumu nampe naŋŋamba sente zoyagala zizo naye teyazituusa nampe emitwalo nga 2 naŋŋamba nozanga yerekerayo kiri neme kumudipendingako nakyerekerayo balansi kayirire kati nga mpe emitwalo kasa yazimpa bwati nemanya nze kati nkozeeki nakakozesa emitwalo 2 nobo bwe twalyangamu ekikomanda awo nga tukwata then n'emitwalo 2 eyagampa nga sidduka wa edita atemaatema firimu ngamuga sirina serina emitwalo 10 naŋŋamba naye teyaliwo edita wa firimu yali akola mikolo atemaatema mikolo nemugamba nanga nze simanyi kutema firimu nemugamba nze mmanyi lwaki namugamba nti mmanyi nga ndaba nnyo firimu z'abazungu ebifaananyi engeri gye bitambulamu olwo olavu eya firimu z'abazungu ndaba kino tekirwawo neŋŋamba bazipanga aba titolwawo ki ikira sitolenje nagagwe nze kasitontemera nti kino ekifaananyi kiddawo nekino kiddawo nekino kidda wano ebisigadde nga nze nja kugaba ekyo kiteeke wano ekituufu kiri nti ye yakolanga kutema naye ngaekifaananyi kirina okugenda nze akola ki g'omugamba ne tutwala ebbanga ne tumala yakolanga mpola naye twamala myezi nga 6 ng'atemaatema n'agimala netuteekamu bwemuyiranga saawundi otonaatidde onaakoze eki birina okuba liwa bisoma omanye ekyokukola kakati eggwa kakati awo nali musanyufu nnyo ne bannanga abazanya nga tulina excitement kyeki mu Luganda 2017 awo wendi awo nentambula ne firimu neŋŋenda batunda firimu nga buli agirabako kirabika tebagula firimu nga nyimpi senge badde nvanvuko kantu okola kampi nnyo kati bwenna akatunzi omuntu ajja kalabako eddakiika 2 ayombe abamu nga baŋŋamba mulimu gundi ne gundi feesi ezo ezitunda mu kaseera ako waaliwo ab'amaanyi abo babaliko katono b'amaanyi nga bwaba tali mu firimu babakayimbira abo firimu kyeyo gyotuleetedde nga temulimu feesi Osimani Matovu omumanyi kekali akaseera kaako nga yaliko nga bw'ogitwala bagamba ali wataliimu katujja kudda bantambuza ebbanga liwera nembivaako firimu nengiteeka ewaka kati omutima ne gutandika okuŋŋamba kati wamala biseera wakola naye eddoboozi liri likyandimu nti mbutuufu olina okukola oyagala firimu nga ndiwulira okulemerako sijja kugamba oba lyali lyogera lite naye nga nze nkiwuliramu
embeera ne firimu kati awo netandika okukola emirimu nagisijja kuyitiramu ate tupoose ate tukimya amazzi ate tukoze kino naye lunaku lumu newabawo omukyala bamuyita lodizikoona oba omuwulirako lodizikoona mukozi wa firimu wamala ogikugulako ng'agitunza abantu nga ŋŋendayo ne kafirimu amuganira kafirimu kange kano anga manye kusente bwe nateekamu kangendeyo ndabe ngezesa naye mu kusonga sinnagendayo ng'omutima gutya olwa biasness gy'ozolaba mu bantu bali bagamba bali baŋŋamba kino baŋŋamba kino olugamba haneyona n'agigula ate ne mu kaseera ako nalina okutya waliwo abaali bakola firimu nga bamaanyi kati ng'omutima nnina akatenga ako bakaita katenga nze banandaba batya naye olumu omutima gwaŋŋamba genda va mu nju tambula kola ki gimutwalire vaamu akatenga gwe sewa ebonizi nga babuutikidde awo ate otwalayo bibyo ogwana naye omutima gwaŋŋamba situka nensituka nze simanyi kyansitula nengenda kulobizikuuna nabamukafirimu yangamba ebbanga bweyampa ebbanga waita ebbanga naŋŋamba jangu firimu nkalabyemu kalungi ngenda kukuwa $1.5 $1 ki olaba bwenzijja nninnya bannange sinze nali sizikwatanga nako sijja kulimba $1 yangamba ojja kudda olunaku bwe luti ne buli onadde waka neŋŋamba nze gwe baziyitira naye gwe $1.5 ogimanyawo gaali 3 $1.5 era olunaku lwe yaŋŋamba okuddayo nze nasula ntunula nkeera ku makya annomba obudde tebukya antuuke wa lodizikoona sijja kumuwaayiriza lodizikoona yampa ssente zange bulungi nga bwe yaziŋŋamba naye enkulayirira sinze yalaba atambula mu bantu mu ttawuni nga nina $1.5 nga otuuka n'okwatanako nendaba ng'omuntu akola ki bwe ndaba atambula ennyo ndaba nga agoberera nze wano mu kulinnya takisi z'omupaka zakulwanira nga ndi nti enkwata ku kamu ekitundu oba mwekali sinze yalaba ntuuse waka ne bwe natuuka ewaka nasigala ku bunkenke jjukira tusula mu kisenge n'abaana bangi bwe nziteekako wano senga sinnamugamba bwe nziteekako wali namala ebbanga ntulira nayongera nenzijjako katono nembwako kengulamu naye natuuka esaala neŋŋamba naye ate banne bwe wakola nabo nempita arafaati nemugamba sente firimu nagitunze naye twafunyeko sente bwezi arafaati ziyaŋŋamba tetuzirya tukole endala tukole endala tosobola kuwandika nemugamba nsobola tukole endala nange obwongo ne bugguka saagala nkulime nti abantu abasooka okuzannya ku firimu eyo baalyako ku ssente tebaazirya kuba nabo baŋŋamba tukole endala tetukola endala bagita price of satanism ate eyo yali esinga ku eno lwaki bwe twakola eno buli muntu n'atulaba nga tukoze firimu n'abazannyi baayagala nga kujja bokka naye nga bonna tebazannyangako baagala otutuuka okukola eno ng'abantu bangi netukola price of satanism netugimala naye sente zagendamu kuko nyingi kuba nabo abamu bagamba nze mpaddeyo nze nguze emmere biki neggwa netugitwala mu baguzi naddayo walodizikoona nga manye nga bwe yali teyagula nanga kati sikyabwe nengenda mala tebagula tebagigula eyo completely kitegeeza tetwatekamu zonna zakola ki atubanga abazeeyo ku ziro kubanga yakukyamudde kali n'akagula naye ate saamunenya kubanga waliwo ekiseera kyaguliramu nekyatagula saagala nkulime the price of satanism bagigula ate nga yali esinga eri emirundi 10 ne cost zotaddemu nga nyingi kati awo nempulira nga naye nga eddoboozi lyange nze nkyaliwulya siyinza kuga nti lyogera lityo oba liti naye ngaowulira muggwe ekintu kigamba mukikola kati bannange ne baggwamu amaanyi awo naye nga eddoboozi liŋŋamba nedda nempandiika endala neŋŋamba ngaeri nagikola eno endala naye ngiwandika bagiyita entunujju nakijja mu kigambo ky'Abaganda kwe kusalako omuntu emimwa mu kaseera ako nga basalako abantu bisima ebitundu byebi ne babitunda naye nga bakisikola firimu eyo kati ng'obwongo bungamba ojja gitwala wa MP oba ani omugambe nti munnanga tusomese kino naye ngenda okugimala nga noonya ne wentandikira bwe MP mbalabako nembeera nayo naye ng'ogikoze weeri naye nga nkola kati bwenkola nenfunayo mu sente bwange nembayita baami ne bagamba mujje tuddemu eri zonna zakola ki mu bufunze ne tugikola nenjiza mu baguzi tebagula tebatawaana kitegeezo nazo katonda wange tebatawaana mukama katonda ekirooto kyo kiri mu kufiira
yafiira mu matiggo nkiraba tebagula nentwala emyaka emirala egi nga sikola gyali ebiri kubanga entundu gyo twalawo nga tugikola mu editing akati wayitawo emyaka ebiri buli omu yadda ku bibye buli omu yadda nenze nga nze mpulira omutima nguwulira gukyagamba kisoboka bwe wayitawo ebbanga nga bwomanyi omuvubuka akolakola nenziramu nenfuna obusente this time bwali buwerako yali $1,000,000 mu kaseera ko nga baga omwana omuwala talina kusoma omwana omuwala alina kuba mu kiyungu nabiwuliranga kale nga bigenda bigone nga nabiwulirangako nentinkuula obwongo nenga kankole firimu ngitwalenga mu masomero mwana wa buwala nenjiwandika jukira obwongo obuwandika nali mbulina buli kimu nga sente nenjiwandika nenjimala naye nga obuzibu ziri wadde tebazigulanga naye nga twaziwanga abantu kyenera bijja okugamba naffe twafunanga mu busidi ne tutambuza naye nga obukowu bungi olina mmotoka bimenya oli ayagala n'okulaba kifaananyi kupapa kuno okuliko feesi eramanyi gituusamu oli naggamba agwe nga tekuli gumbi n'obuyanga oweddemu amaanyi ebyo mbadde sikugambe naye nga netwabikola kati nga gyozitwala okuziraba ate we wava abagala okuzannya kati bwe ntuuka kweno gyegambye gye nafuna obusente ngenda okutuuka okugikola nga ate abantu abalala bekoze eki beeyongedde nga tutandika nga mbayita bali of course abamu tebadda kubanga byewagamba ate tebafunamu naye mbagamba bane tugenda kukola firimu nga bagiyita girl child in dilemma omwana w'obuwala muki mutabu nga tukuŋŋana of course biba bingi naye nga tumala okukola firimu eyo kati nagambye tugenda gitambuza mu masomero. My name is Magez Sonia. I am 17 years old. With me? And even girls have a right to education, not right to early marriages. What exactly does Mr. Enoch want? He wants to sleep with me. naye laba mukama bagirabe kuba yali ayigiriza mwana muwala engeri gyasomamu gyalina okusoma era weyita mbizibu okikola otya maama bwagana okusoma okola otya ate bwagala okufumbiza okola otya naye laba mukama bwayamba twagikulira mu ssomero baliyita Uplands High School nasomerayo secondary ndowooza mukama era ajja ntambulira kulaba bwe nagiza mu ssomero mwe nasomera ngenda okugimaliriza olwo ebyokutunda mu bantu nabitamwa bikutamye byantama neŋŋamba kakati nawulira nti bakola longi nga simanyi nti bakiyita na primi ekya firimu bakola longi kankole longi nendowooza ngikolere ku kyalo bammanyi lwaki sijja ku ssomero nengenda ku ssomero nemwamuyita madamu Sise nemugaba madamu Sise firimu gye nakolera wano yawedde naye twagala gikolera longi nangamba ekyo kiba kitukolera nakiripira kiba kitukolera ekyo ogenda gikolera wa ngagikola simanyi wagikolera nengikolerewa nangamba kiwuzinga ekifo gyobona wonagikola tuyokuwa support nenzira mubala nibagamba batuwadde support essomero ligenda kutuwa support buli omu natandika okuddamu ki amaanyi netunoonya ekifo tukolere kukyalo paka webaga naye mumanyi eno firimu tugitwale mu tawuni gyetuba tukolera olwo obwongo butugamba anava emukono ajja kujjamu ki ajja kujja alabe nga tugenda yakatolubama baali bagiyita batya teryawo bagitanga kayakatolumama banenjerabidde yajja luvanyuma njerabidde bannange yakatolubwama eyo kati wetwati royo erabika royo awo wetwakolera awo akati nga tutandika tukipikamu essomero teripidde ng'essomero litugamba omwana teeka buli mwana wa kusomero wano alina okugenda muki mulungi essomero lirina abaana nga 1,000 ebyo buli mwana mwagala asasula sente mmeka eyo support emala netudda wano buli omu asasula emmeka 5,200 abaana baba tebalina ga buli mwana asasula 10,000 kakati
buli tiketi gyetwa edimistress ngamba mpa tiketi buli mwana kati nga naffe no ku kyalo abatumanyi mugeze mubagamba tukyatambulira mu mikwano gyaffe abakuli okumpi basooka okukusa kuleteera newankubadde abasinga nga tebaga atayagala tugimuguza lwampa kuleeko ffe babo tuli ku kyalo kyo badde ki kuno mu kaseera ako oba waliwo oba ani awo oba yali kiyamaani naga nze ntaddewo takisi 3 abantu balinye bagende olaba abaana aba transport nze musasudi nga tukola lonchi nga wakwata wati bati valenga ejjula era yali ku lonchi ya firimu Girl Child in the Irema ku Royal Theatre yasobola okunyumiza ekituufu nejjula bweti obutebe ne buggwawo ne batandika n'okutuvuma naye nga support okusinga yava mu ssomero erya plan akati lonchi bwe yaggwa Edimistress n'angamba mpa firimu ezo ku CD oluwumula bwe lutuuka buli mwana teeka alina ogitwalira ku bagira bata report nengamba omukyala naye omumanyi madamu Sise kye yakola buli mwana eyawummula nga kugenderako firimu kati ate firimu netandika okusagula buli maka gyeraze netandika okusagula olaba bwe tulanda nesagula zonna CD zonna muwa zonna nezeggwa mutwalo yampita lumu nangamba kima sente zo abaana nembaga sente ziizi kati abaana bennyini ne baŋŋamba abamu si bonna ekituufu kiri nti mulimu amakiika ensingo olwokuba ono omuwadde zino nga bonna tebasobola bamatiza naye nga mulimu omu akugamba tukole endala kati okuva olwo neŋŋamba kati nzimba kintu kino ekya firimu gufuuke omulimu nkiwadde emyaka gyange ngufunemu mu maaso eri yes nakiwa emyaka 2 twakatambulako emyaka 10 nakiwaga 2 nagamba mu myaka 2 njagala gituuke nga nina ssente zivudde mu firimu nga nsobola okuyambako abantu nga nze asinga oba okitegeera nga si kunsaba ssente mu ddwaliro nga njagala nga mbeere nga muntu ndi w'amaanyi nenkiwa emyaka aga nakatambulako 10 yes kati nenva mu byekito nga budget erina okubaawo kino kirina okubaawo omwana waba azanyi nina omumuwaako bwe mba sifunye mubuulira mazima sikoze eki sifunyeeko emyaka gyange nengiteeka wali bakaba ekiyitibwa omuntu omuwala nemmanya kubanze bayita tamu zesenga nga yaŋŋambanga nnyo n'ennyimba z'akaffe naziwuliranga nnyo manya olumba lwe bayita galenzi mmwe olwo naluwulirizanga ina ŋŋamba ekireeza abakazi bano n'abawala bo tebafaayo baagala ki naye nga bwe natandika nga ssente zino zijja kuggwera mu bawala nensooka nkiggalawo ekyo era ensonga wakina kati kyenje mbeere nga nfuna omuntu ebbanga lyonna mbaddewo nga sikola naye nga gwekimanyi ssente ezo tolina ziteeka mu byabawala yes ekyo kyo ndi ku likodi ne bwobuuza omuntu mu firimu industry yonna ndi ku likodi nze muntu gwotasolaga nti wuuyo omuwala oba wuuyo kyenje ogw'amatu yes era nze bano bandi mu kibiina simanyi gamba enkya ozo oyambadde bubi enkya gyawe oyambale bulungi muvubuka kola program tukyali ne Waswa Steven era nga tuli ku muvubuka kola program of course Focus TV kwoli era nga tulaba director wa DTEP bazanyi ba firimu ez'enjawulo emboozi empanvu naye kye nagamba nti buli kyayogera mubamuko ekyokuyiga yeesonyiwa abaana ab'obuwala because yakimanya nti ssente ze zizosaasaanyiza omu gwe kiki kye weesonyiye okulaba nga tusaasanya ssente zo mu bintu ebitakuyamba tiwest olwo buying time tuwumbewumbe tutandise omulimu gw'okuzanya firimu era n'oguggusa tukulaba kati olwo tutandise iteepu etambula nga tuzzeeyo mu buufu obw'okukola olugero engeri lutambulamu biki byeweekuusako by'oyinza okugamba omuntu byotadde mu nkola oyinza okutugamba nti wabanaye wadde bino bikola naye nsaba nnyo ndi musabi biki ebyo by'oyinza okugamba omuntu byoteeka mu nkola neteeka mu nkola okusookera ddala empisa nze mbaliwinga empisa kasookedde ojja wano wandabyeko enkenyera yonna naye omuntu omulala alina amalala senga yagenze dda n'obudde bwe tumaze before empisa ekyo kyo nkiteekako essira kikulu omwana omuto omulabanga muto omuntu omukulu mutambuliranga muntu mukulu n'owekitiibwa mutambulanga wakitiibwa namba tu Katonda
n'omusajja yayimba oluyimba nti Katonda yabadde muki mwene ensonga. Namba 3 nina okukakasa nze nganze nti obulamu bulungi, obulamu kikulu. Omuvubuka ofuna emitwalo 2 tosobola wadde omutwe gukuluma naye tomanyi kikuluma gw'omirayo kapanati nomira kapainikiro omanyi nti guvudde ku kiri mu lubuto. Nze ngenda mu ddwaliro neekebeza kasanfuna enkenyera oba okitegeera ensonga lwaki ndowooza Mukama atankuumye obulamu omutwe gwe gunnuma bwe guti ngenda bankebera toteebereza kubanga nina ekirooto kya myaka egijja kati ate nakituukako otya nga nteebereza. Abavuga tebaagala abamu tetwagala kwejjanjaba olina endwadde ogisirikidde ebimu ku bituyamba okukola tosobola kukola nga oli mulwadde so byebimu ku bintu ebyo bentaddemu bizira. Basically ndowooza byebyo then n'okufaayo ku bigenda mu maaso mu nsi kubanga ojja kutandika omulimu gwo naye oba tomanyi bigenda mu maaso mu nsi tojja kumanya kuwa example. Ojja kutandika edduuka lyo mu tawuni naye gwe toyagala kulaba mawulire ku TV kakati oleme okugalaba naye amawulire gagambe bannange enkya poliisi egambye amaduuka temujja magaggale gwokere ku makya nga tewalabye mawulire ogende mu tawuni bakube bulungi tiyagasi n'abaluutinzi baluutinga amaduuka. Olina okumanya ebikwetoolodde tomanya bya firimu byokka tomanya bya mulimu gwo gwokka faayo okumanya ku byekwetoolodde. Mikwano gyo giteekengeko bazaddewo bateekenge mu buufu obwo bwennyininyini okumanya ebigenda mu maaso. Ndowooza ate gwe wamanyira n'okutandika diteepu eya online. Nengamba kubanga bw'oba tomanyi nsi ate onookola otya gw'omanyi ekyo kyokka tomanyi bitambula mu maaso tomanyi mukulembeze aliko tomanyi addako tomanyi maama wo bw'ali. Bw'onoofuna ekizibu ku mulimu onooyagala ogenda omusaba ssente nga yafadde togendera ku mitimbagano togenda na ku biki ebyo bitambula. Then ekisembayo tekinologiya mweyambise. Nze neyambisa tekinologiya TikTok bwejja era onsangayo. Facebook abamu bamanyi byakwejjala ensi olwo etambula naye gwe TikTok bwejja noga sejjadde gendako eri ng'abalala babigendako nga bakola ki tambula ne tekinologiya. Genda muvubuka bw'oba olina essimu lwaki muvubuka oli muvubuka ati nawe oli muvubuka munnange kakati muvubuka munna tambula ne tekinologiya kuba eno ensi weeraga tekinologiya afuuse ki wa mugaso mu bufunze. Kati essaawa zino nze mbeera ewaka bwemba neebase ne bwemba nziika ne bwemba mbeera nkola ne bwe nkujjako essimu eyo n'engitwala n'ogitwala osigala okola. Ate sikolera Uganda wokka nze nkolera mu nsi yonna kubanga firimu zange nziteeka ku mutimbagano bagiyita YouTube era bannayagala ogiraba. Gweteekamu ekigambo diteepu mu Luganda nga bw'okiwulira DITEPU diteepu ogenda kulaba firimu zange zonna. Firimu ezo ensi yonna eziraba. Kati nze ne bwemba neebase osigala okola. Kakati omulimu ng'ogwo gukolera mu nsi yonna bw'oba totambulidde ku tekinologiya n'akuleka tosobola. Nga tuwumbawumba interview yaffe ne muvubuka waswa Stephen biki oba oli awo omuvubuka bye yandibadde ateekako essira okuvuunuka kino ky'ebyemulimu okubanga ekola emirimu nga tuwumbawumba oyinza okireeta mu buufu obw'okuwabula kireeta mu buufu obw'okubuulira gwe byolowooza kiki kye tuyinza okukola okulwanyisa ebbala emirimu kikyayinza okussaako essira nsaba aveemu amalala. Amalala geegaliwa nze kino sikikola nze gambe nalimako ate nga senga sente zaaliwo ngamba singa yalinaku erinaku kasente naye yagamba no sooka olime. Kino sikikola ne kino sikikola. Ekirala soka tuwulirize ku bantu abakulu abo bawulirize. Wayoko kaseera alina envi naye bagamba mukadde magezi yakubulira kyakola ki kyamukadde nga yalina ku ssente naye yaŋŋamba genda olime so yandikuta obukadde nga 5 oba 4
nagamba baako kyokola nolaba ansindika mu kulima nangamba genda okole mu taxi ngamba genda okime ebikuta by'embizzi ebimere by'embizzi ku kyalo naye yali anjigiriza kyensaba abantu abakulu tubawulirize kuba gwe guba omusingi tegutandikira waggulu eryo lyetofali erisooka omuzadde kyaggamba awo kiwulirize tokitwala ng'ekyokukola ki ekyokubalaata ekyokubiri sente yonna gy'okutte booti mu ngalo yo gy'okutte booti mune oli osobola okimugana agamba ne kakati oba biki byayogera azamakuba emitwalo ebiri yalina teyakola ki atulimba sigambye nti emitwalo ebiri egyakola firimu kuliko factors emabega ezayamba twist okukola ki nkugambye emitwalo ebiri gye nakwata ne ŋŋenda ewa mukwano gwange ne mugamba mpa ku kamera mukwano gwange n'andaba nagamba sijja kukola ki sente gy'olina tandika n'eyo oba kyetagisa gamba muzadde wo nina emitwalo 5 ate nyala kutandikawo kantu oyagala kutandika diweya ya billions of money tozirina otandika otya ebintu byonna byonna kyemmanyi baira ntera nyo kyogera mu bavubuka nti tuba n'ebibuzo bingi okutandika naye ate ebibuzo buli wobikulembeza tosobola kutandika kuba nawe singa wakubamu obufaananyi notandika okwebuuza tetwandikulabye wano wetu ate walindabyewo tewalindabyewo kiki kyosembyayo gamba kakati mbadde ndi kuki ekyesente z'olina okulya kulungi okulya ku kyenyanja ku chipusi ogendako mu kiraabu kirungi kale bw'ofuna 5 nkusaba kwata ebiri ogiteeke wali nkenzo yatugambye if the money you have cannot solve the problem eat that money omukulu yatuvuze speed if the money you have cannot solve the problem you have eat that money nzimbudde omukulu oyo kamuleke naye nze statement eyo kanjirekera abalabi bwe baba basalawo togitegedde akintu ekyo tomalaawo sente ezo kubanga bw'ozimalawo gwe kenyini enkya ojja kukola ki ojja kunoonya ekyokukola nga tokola kikira tosipendinga kyotateekeddwa kusipendinga olw'okuba nti munno atudde wali atumizza enkoko kati olw'okuba olinamu 5 ogamba otunatuna siiswale yalidde yagumu kitundu namu 5 bampe nange kyokka okuddayo gwe kenyinnyini tolina zirinya boda kakiteezo ojja kubeera mu saaka eyo totandikawo tofuna busente so tosipendinga kyotateekeddwa kusipendinga kyekisinga obukulu tetuyinza kusukka wano olugendo lubadde luwanvu okuva gye twatandikidde nakugambye nti muvubuka kola atugamba tandika kati ebigambo bye tuwulira ebimu tugezaako bigeraageranya mu mbeera zaffe za bulijjo naawe eyo gy'oli omukulu yayinza oba akola firimu nga gwe mulimu naye te gwe olina omulimu mulala nnyo oli manerenda olina byoyagala okukola katugeze omuntu yenna oli awo otaddewo edduuka byonna by the way protocol oba steps zetugobera tezikyuka era ayina kyayagala okukola nga tolina ssente omukulu naye yatandika nga bw'atandise tandika n'ekitono ky'olina abamu bagamba nti byakubalaata nti tulinga ababasikiriza okusikiriza naye kyetukakasa leero bwona okigezesa tetuli ba preachers, we are not gospel preachers nti tubuulira njiri naye genda enkyogambe kambeeko kyentandika obugabirizi mukama agenda bukuwamu ekyo kyokola mbadde adi bubafuuse kuno muyanja course program vubuka kola West Tabu Steven Waswa Steven oba oli awo omuzanyi wa firimu ditape genda ku YouTube channel oberenga omukulu no omugoberera katuvewo kano katonda nnyo tujje batubaddiira mu programu zaffe ez'enjawulo nga tuyita abantu ab'enjawulo bwe bati nabaako ebigambo bye bakugamba ebyenjawulo tubeera goberera Focus TV ku YouTube genda ku Facebook ne Instagram wamu ne TikTok omukulu gyava okwogerako byonna waka waffe gyali for now bye bye tewerabira ku subscribinga ku Focus TV yange bingi bijja